Olwaleero akwatidde ekibiina ki National Peasants Party bendera okuvuganya ku kifo ky'obukulembeze. Robert Kasibante alumaze akuyega abantu b'ekira nti ye yekka agwanidde okukwasibwa entebe y'okukulembera eggwanga Uganda. Kasibante olukuŋŋaana lwe olusoosa lukubye ekireka Katale era wano ababonzi ba ddigi basoose kukola bukolomooni okukyamula abawagizi. Bakira obwedda bazivuga omugongo gwe gutunudde gy'alaga mu kifo ky'amaaso. Olukutta omuzindalo okwogerako eri bannakireka, Kasibante avumiridde embeera mwe bakolera nga n'emyalo ejjajjula obukyafu tagibuusizza maaso. Twagala eggwanga Uganda, eggwanga ng'abantu bakolera mu mbeera ennungi. Njagala mwetunuulire nga ffena ali awo ogenda musalira abantu bamulye ng'omwala guli wano bagusuula mu kazambi naye ng'essente zaani gukoze bazibba bazigaba ne baziteeka mu bintu ebitasaanidde mwe yeyo Uganda gye mwagala. Kasibante asomoledde bannakira ekyama ekiri wakati we ne Robert Kyagulanyi owa NUP bwe bayayanira entebe y'obukulembeze bw'eggwanga. Robert Kasibante ne mwami Kyagulanyi Robert twavuddeyo tusale amagezi nga tuli omuntu ogu tulabe ngo mwami Kyagulanyi Robert bw'akwata eno ne mwami Kasibante n'akwata eno oyo omusajja ow'emyaka 80 tasobola kutusinza maanyi, tasobola kutusinza magezi, tasobola kutusinza bwongo nga mmwe mutwegasseeko. Ono alayidde nga bwe batajja kuva mu bifo bwe bakubidde akalulu kaabwe okutuusa nga bamaze okukalangirira. Era njagala okubategeeza bannakampala mmwe amaaso mulina okugatunula bwe muti kubanga bali mu kuteekateeka enkola ey'okubba obululu. Mwami Byabakama yakwataganye ne munne ne baleeta obuuma ku last moment babuyita bu biometric baleeta amagezi ge bagenda okuyitiramu okubba akalulu. Naye njagala okubategeeza ffe tulaba era kye mulaba nga nyambadde essaati eno nti Kalonde tovaawo ekijja kikole ki? Agamba nti wakusooka kusosowaza nnyo ebyenjigiriza era nga amatendekero aga waggulu gayite yunivasite gajja kuba ga bwereere olwasobozesa abaana b'abawejjere okulaba ku mbaawo eziwera. Njagala okubabuuza mu bannakampala okuggyako ng'olina ekizibu ku mutwe omuntu avuga booda ng'akola omutwalo gumu bw'anaazaala omwana anaasobola omuweera mu yunivasite y'emiliyoni 4. Yunivasite erina kuba ya bwereere. Kasibante oluvudde wano olukuŋŋaana lwe olwokubiri alukubye ekyali Wajjala eno asuubizza abaayo okufuula ekifo ky'e Namugongo ekifo ky'ebyobulambuzi mu ggwanga olwo bannansi basobole okukiganyulwamu. Mwenna mukimanyi bulungi nti Namugongo ekiggwa kya Namugongo kyekiggwa gavumenti kyesolozaamu essente nnyingi ekiggwa eky'ebyobulambuzi naye mazima nga n'amakubo agatuuka ku kiggwa gafaanana bwe gati nga bwe mugalaba. Ng'abaliraanyeewo enfuufu mugirya, ng'abaliraanyeewo abakolerawo bizinesi zammwe temuzeeyagaliramu. Kasibante abadde akyavumirira obunafu bw'abakola oluguudo oluva ekyali Wajjala okudda ekira nti balukoze mu ngeri y'akasoobo. Ekimotoka ekifukirira amazzi okukkakkanya enfuufu ne kiyitawo nga kiyiwa amazzi. Olunaku olw'enkya Robert Kasibante asuubirwa okutalaga ebitundu eby'entebe. Ronald Senvuma, NTV akawungeezi. Muleke mumpe wano mukwate njagala ze ndi muwejjere